tubagusiza nnyo ku Beg TV, mwebale nnyo okutwegattako, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale okutuwagira, tubaga mwongere bwongezi, mugende ne ku beg.com musome amawulire agasinga okubeera ag'omulembe, abalala ge batya naye ng'ate matuufu nga galiko ebigakwatako. Tubaaniriza, tuli mu puroguramu yaffe ensonga mu ddiiro, tuli ne munnamateeka George Musisi, ate omu ku abo bateekateeka okwesimbawo bannange mumulabiranga ddala ye waffe naffe tumuwagira, naye ng'ensonga gye tugenda okwogerako naye nga munnamateeka ate omutunuulizi w'ebyobufuzi y'ensonga ya sensa egenda ba censorship egenda mu maaso mu kuba kamisona ba paalamenti twagala atukubire mu ttooki ye ndaba gy'alabamu ebintu. Okusookera ddala y'omu kati bagenda okwesimbawo emukono mu constituency erimu omubaka Nambooze, wetwogerera Nambooze yasayininza ate batugamba nti omubaka yenna asayininga bamaze dda mbu okuteesa n'ekibiina kya Nuupu nti buli asayininga tiketi ebayiye nga bwe baakola luli nti baatula n'ababaka bali ab'opposition aba DP abaaki ne babagamba nti gwe kasi tojja n'ogamba nti nze kaadi njagala ya Nuupu teri agenda kukuvuganya, sooka obuuze ku bantu baffe. Abatulaba mbalamusizaako nnyo sebo neesimbe kubeera no mwami Kibalizi esebo. Ebigenda maaso mu paalamenti biri mu mateeka mwe mwagasoma abantu bataputiremu, abamu eyo batugamba ebyo tebiri mu mateeka, abo basekikubo banoonya ssente, abo basekikubo ba Museveni. Ekisooka ekizibu kye tulina mu ggwanga tena mu paalamenti mokka ti ebyobufuzi bitwawudde nnyo nti John bw'akola ekikyamu nga wa kibiina kyange sooka kumuwagira buwagizi sinsonga sifa ku kikyakoze naye ani akikoze. John bw'akola ekibi nze ow'ekibiina kye nina kiwaana buwaanyi sinsonga so mwana waife kaakati kyekizibu kye tufunye mu paalamenti nti olwaleero abantu bavudde ku nsonga ki eyogerwa naye ani akikoze. Kaakati ombuziza kiri mu mateeka ye, amateeka gakkiriza okubanga yengeri gye galambika commissioner gy'ava mu paalamenti nti omuntu ayagala okuleeta ekiteeso ekigoba commissioner yenna okuŋŋaanya emikono 100 egy'ababaka abalonda. Paalamenti eno bw'eggyako ababaka abalonda emikono egyo girinaku ekitono nnyo 177 n'oleeta motion ku floor ya paalamenti, sipiika ayinza osalawo esooka egende mu kakiiko babunoonyereze akakiiko bakempisa banoonyereze ku kyoyogedde n'oli abavunaanibwa bwe mu kusooka okwewozaako bayinza n'okuleetera bannamateeka baabwe bwe bamala akakiiko akakola alipoota nejja mu paalamenti era paalamenti negikubaganyako ebirowoozo era bwe kituuka okulonda awo omuwendo gweyongerako ogulina okubajjamu obwesige gulina kuba 1/2 ogw'ababaka abalonda balonde oba bagibweko banedda. So ensonga ya oba kye bakola kiri mu mateeka kiri kituufu kiri mu mateeka. Ekyokubiri nti kyandi wakati olwaliwo debate eyonoonese nga bagamba nti sente zayita n'okuyita abagamba tezayita. Kakati nze ndowooza eyo si ensonga lwaki bano motion yaabwe egamba bamuvinga wansi wa omulama gwe bagamba nti misconduct tibeeyisa bubi nti ekyokubiri nti bagoberera mateeka. Kaakati ekyokutagoberera mateeka kyekiri ekisooka, okweyisa obubi oba misconduct kiyinza okubamu ebintu bingi. Nze ndowooza nti bw'oba ogamba nti nno John bw'ongamba nti nno wasalimbira mu ttaka nze nenkugamba nedda tosalimbanga nontiisatiisa nti ekutwala mu kooti bwe mba nkakasa nti nno sirina musango era nga nkakasa nti ebiwandiiko by'ettaka lyange nalifuna mu butuufu nja kugamba genda mu gwendo waabiri olw'okuba nkimanyi nti kooti ejja kumpandiikira njiddemu njiwa amazima gange nti bannange omusajja byawaaba tebirinamu. Kaakati nze ndowooza nti bano abagamba nti nno sente zaayita n'abalala babaka ba paalamenti n'abagamba nti tezaayita oba zaayita mu ngeri nkyamu baki nabo babaka ba paalamenti. Kati kino kyebakoze nakyo kiri mu mateeka. Kati baba wababaka abagamba nti nano kiteese kijje ku fulo ne bano abagamba nti nno zaayita mu butuufu bajja kubaamu mu paalamenti bawe nabo amagizima gaabwe era nze ndowooza oludda olunaasinga okuva paalamenti nga eggwanga lyonna naliraba. So nze ndowooza ne bano abagamba nti zaayita tebalina kibafiirwa motion eyo bwenejja kubanga olwaleero bwaba waliwo ababaka 10 kiramba abagamba nti kitegeeza nti wayinza okubeerawo
tumanye oba bano waliwo oludda olubuzaabuza oba bano ababaka bebabuyabuya bebali bebase oba zakwekebwa kubanga ebyo n'abalala bagamba nti ebiwandiiko byatankanibwa byacupuddwa nti ebimu kubadde biyita nti biraga nti zaayita nti babikoze ennaku zino kakati ebyo tujja bimanya singa debate etuka singa kizuulwa nenda katono John n'okutuuka wano wennyini we tuli jukira nti ebintu ebyasooka kuvaawo ku byali ku mitimbagano gye bayita exhibition Honorable Sekikubo ne Honorable Joel Senyinyi ne bagezaako kiyita ku fulo ya Parliament ekikubaganyeko ebirowoozo Speaker n'akikasuka mu kasero oba oli awo singa Parliament yaweebwa omukisa n'ebyogerako ku olwo twandibadde tuli na wano olowooza singa kizuulwa nti ddala sente ezo zaayita mu budget kirekawo ababaka baffe tekijja bafuula bakimbuyega abasembayo kuba nti basayininga bye batamanyi ne okusoma tebasoma senga kizuulwa tetujja bavunaana naffe tewaliwo omusango tusobola bavunaana sente kumalanga gayisa sente ne basayininga batamanyi ekyokubeera nti oluusi ebiwandiiko bibayitako nga tebabirabye ekyo kyo kituufu mirundi mingi nnyo bibayitako era waliyo n'ababaka ba Parliament bemmanyi abali baŋŋambyeko nyinza obutabaatuukiriza wano kuba sirina lukusa lwabwe naye nga ne baŋŋamba nti omanyi abantu baffe tebasoma abali ku accountability committee ezo n'agamba ebintu bino biyitawo naye kubanga akakiiko kandibadde kayitamu sente zino Uganda Parliamentary Affairs katulako ababaka ab'ebibiina byonna naye abamu tebasoma tebabeerayo olw'ensonga tebalina busobozi busoma abalala tebalina busobozi butegeera abalala balina obusobozi bombi naye tebalina budde obudde bwabwe obukola emirimu gyabwe mu Parliament butono bali mu ddiiru bali mbirala kati naye osanga abawa emirimu ogw'ekitiibwa batono abeekennenya buli kipapula naye John njagala ntereezemu wagambye nti nno bagamba nti wabaddewo okulagiramu NUP kisi kituufu motion eno tevuddemu NUP position yaayo ku nsonga eno yagikola yagiteeka mu buwandiike kubanga NUP twali tukomentinga ku waffe Honorable Mpuuga commissioner waffe ne tugamba nti tetukkaanya na ate NUP tekyali nnyo na process tekyali nnyo na ku mitendera kiyitiddwamu naye ku kiraga kiti ekifaananyi kikubanga ekikuteesaayo eriyo abantu abali ku mitimbagano bagamba nti morality tekwatagana na legality kaakati waliwo ebintu ebimu byobeeramu nga oluusi oyinza okuyita okwekangabiriza n'ogamba nti oli faaza oba oli reverend oba oli sheik olabibwa n'omwana wa university mukwataganye mugenda mu lodge kakati toli mufumbo kati bwe bakukwatako n'ogamba faaza kankose sheik wa father takiriza wakata mutongere oba reverend oba kristali bwe bakukwatako n'ogamba siri mufumbo teri kinkugira omwana wa university asusa emyaka 18 kakati tewali tteeka ly'obumenyi kubanga naye abakulaba kiraga kifaananyi ki n'ekyokubiri eriyo bwe tuba tugamba twogera ku diibuuda kwa gavumenti tugamba President Museveni lwaki okozesa emmotoka 50 lwaki Idi kati buli Idi akozesa emmotoka 3 ayina emuwerekeremu bwe tugamba ku diibuuda ng'ogamba amateeka ganzikiriza kati awo batukyalina kyogamba ku bali abadiibuuda n'olwekyo ffe tetugamba nti kiraga kifaananyi kibi kubanga eriyo ebiyise ebyayitibwa edda ne bimanyikibwa nga eri abagamba nti emmotoka nga temuzigaana emmotoka nze omukwatakkiriziganya nazo nizaayita kakati zikola nezino batugaana neno service award nayo bagamba yayise yayita teri yambuulidde nti service award kubanga abamu bagamba nti yali eri ku office ya lopo era amaaso abasinga gazza ku Mpuuga bwe bamugamba nti office ya lopo tuginoonyeza Kasimba naye bano bakomishona bo abatali ba lopo waliwo bebazaaki abatali ba lopo nabo bakolera emirimu bagikolera wamu ng'akakiiko wali obebazaaki nga service award mwagiteesaako myezi 6 nga mwakateeka mu palamenti kubanga yateesebwako nga tebanaweza na mwaka so kakati nze ndowooza nti bw'otandika okugamba nti no nedda amateeka gakikkiriza bingi nnyo amateeka gabakkiriza betuwakanya nabyo naye nga mu buntu waliwo bw'ogamba kudiibuuda sente kati olwaleero eteeka waliwo abagamba oli nawumula kuwa speaker deputy speaker nga Honorable Kadaga
deputy speaker nafuna emotoka wa deputy speaker miri bukadde bitano nafuna emotoka yo wa speaker bukadde bitano ebirala akyali government minister ekifo kyagenzeemu kirina retirement benefits already gwe tokiraba nti kikyamu era omuntu aviri agambye nedda amateeka gakikkiriza amateeka ge gamu gakkiriza nti buli muntu awangudde gavumenti omusango kooti asasulwe government damages. Lwaki gavumenti esasula sente z'abantu ne bamala n'emyaka 10 babanja gavumenti nga bawangula? So nze mbadde ngamba nti si kituufu nti NUP yalagidde nti era nedda process za NUP okufuna kaadi ndala nnyo ku kino era process eno tekwatagana kubanga ekyaffe nkugambye twali tugezaako nakulaga nti no tukweyambudde tukyatukiikirira abatunulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bo balaba ekyo omanyi omuntu okulaba n'okulengera teba nsobi ati si buli kyolaba nti kituufu naye omuntu bw'agamba nti ku lunade baagala tiketi ya NUP abapya kibalidde ng'enjogera bweri ennaku zino kubanga buli mubaka olw'okuba nti obaddewo olutalo wakati wa Kyagulanyi n'Empuuga Kyagulanyi alwana kufulumya Mpuuga politics oba kibiina nti kakati afunye omukisa agambye ababaka atasayininge kaadi yaffe totawaana neŋŋamba muganda wange George Kanso abadde ayagala ogenda emukono kaadi temusubye totiddemu sirina kyentidde n'akamu kubanga ebikwata ku NUP bimanyi bulungi ekisooka era eriyo omanyi kakati sagala tutawalibadde balaba n'okulaba nti mwaka tegunnawera gumu minisita general na musanvu nga honorable n'ekibiina kya NUP kyakulembera kinominatiza honorable Mpuuga okugenda kuba commission obwo bwagamba kakati nti sibuvaako kibiina kye kyakusindikayo okiraba so kakati mwaka tegunnawera gumu ng'ekibiina kye kimusindikayo mu kifo kyatayagala kuvaamu olwaleero okiraba so nze ndowooza tayagala kivaamu oba amateeka tegamukkiriza kivaamu ate bwakyoga tegamukkiriza kivaamu kyamuzaalirwamu oba Katonda yakirangiramu nze kyemmanyi etteeka kamisona bwe mumulonda emyaka gye gimala kuggwako no teri kifo kyonna kakibere kya president oli bw'aba asazeewo okulekulira etteeka ne ligamba nti okutolekulira mu Afirika balekulira kaakati anti kyekimu ku bizibu bitulina nti okulaba obukulembeze nalabye ne speaker agamba nti kino sijja kivaako nja kukirwanyisa okutuuka sijja kita jju yabadde mu lukiiko nga gulo neŋŋamba ne speaker ye yabadde of all people yabadde akimanyi nti waliwo n'omuntu yabadde speaker mu palamenti eno n'atamalaako wadde omwaka ng'alondeddwa so nze ndowooza nti ebintu bino ebyensi tulina obitungulira mu kifaananyi ekigaziko nze ndowooza nti obutakkaanya bwali bwa muntu omugamba nti ffe tubiraba bwe tuti ffe tulowooza nti ekizibu tulina ekizibu ku ssente omulala n'agamba nti siziraba mu kizibu era n'olwaleero n'abazidefendinga teri akyali ku merit teri akyali ku mulamwa gwa kyali kisaana oba nedda wabula bagamba gwe nga wakwata zino gwe nga abantu temuboogerako kwegamba tetukyali ku merit nti era omulamwa gwe tuvuddeko ng'eggwanga nti kyali kituufu nze sagala nakisa ku Honorable Mpuuga yekka kubanga Honorable Mpuuga yakwata ku Uganda eri abalala abakwata ebinebina abantu basatu kyali kituufu abantu bano tuula ku bizibu bye tulina ng'eggwanga kwegabanya akawundi kamu by the way n'omulala bakubuuliza kibalizinda katono commissioner wa parliament ayinza okuba nga ali facilitated okusinga ne minister abantu tebakimanyi commissioner ku esente zaafunanga commissioner wa parliament facilitated okusinga ne minister n'omulala bakubuulizaawo wennyini nti lwaki akawumbi obuwumbi tuwulidde abalidde obuwumbi n'obuwumbi lwaki ekibiina kyammwe ekya NUP kyesibye ennyoko buno busente binusu zigula na nnyaanya na sukaali na munnyo ekisooka toyinza kugamba nti no lwaki bwe tuba John nze naawe batuvunaana nti no twabbye enkoko ku kyalo ne bakwatako nze mukooza kusinza kugamba nti oli lwaki temumukutte obutakwata John tekinzijjaako nze musango gwange ye yantwala okubba musooke mukwata oli ekyokubiri nze ndowooza eba debate nkyamu era bwe bagamba kubanga tuli kufuna ddi olunaku tukwate ababbi bonna mu Uganda luli baawo ddi so tuli kufuna ddi olunaku tugambe nti nno buli abbye sente mu Uganda olwo tugenda mumukwata kakati olwo oba okwata bamabaati ku mabaati gokka basoose okubba ku bantu ababbe ebuwumbi n'obuwumbi ku mabaati amabaati okubaati
kubanga amabaati agatwaza Nandutu n'Ekitutu ne Honorable Golo Mukomera gali ga sente meka gali gawoza akawumbi so katulaki ogamba oli alowooza nno abalala babakwatirwa bidomola ojjukira bo POPM bidomola abalala baali babugaali so nze ndo abalala baali babugaali akyaliyo Mwami Kashaka akyaliyo tekibonezo kinnaggwako akyaliyo Mukomera Makisoni Beruzira bugaali so nze ndowooza nti ekikyamu kibeera kikyamu ekituufu kibeera kituufu naye debate bweva ku merits omulamu oguli ku nsonga eno nti nze njagala nnyo omuntu ambuulire nga tudebatinga nti nedda akawumbi kana abantu bano baali bakoze nnyo emyezi gino 6 baali basana basiimibweko tebakola waliwo asiima atakkiririza mu bukulembeze bwa Mpuuga nga leader of opposition ku mirimu egyakolebwa anti kakati afoyo kyani ya leader of opposition Sirwanya leader of opposition bali akampuli ya leader of opposition anti commission emirimu egikolera wamu kakati bw'obeera ng'oyagala kusiima leader of opposition yenna kyusa etteeka eriyo amateeka agakyusibwa abalamuzi baateekebwa mukono sipiika nabo beekolako ne balambika netteeka ne mu ngeri y'okufa ngeri ki gye bayisibwamu nti asigale nga bano bebagamba abakatuliki bemugamba mu ekisangala eky'olwera kimwakire bo bateeka mu tteeka nti omulambo gugwina sula mu mataala mu palamenti etteeka kyeligamba gwina sula nga amataala gaaka ekyo kyongerako eki sekitangala kimwakyagamakira ku nsi bo nga tenaba so kakati nze kyendowooza kyusa etteeka ogambe nti nno leader of opposition anaasavinganga ajja kummulanga bw'ati kireme kulabika nti kyabuntu eri abagamba bwe emmotoka nga temuzifaako emmotoka nga temuzoogerako emmotoka oba kyali feeyo oba nedda kyajja nga kikatinga cross buli mubaka era buli mubaka afuna kirimu unfairness kubanga ne minisita ajja afuna emmotoka buno obusente bwadde butono nomubaka atalina constituency ex officio naye afuna emmotoka bannayuganda ne ssente zino tebazoogerere nnyo naye mwe bannabyabufuzi bannamateeka mmwe naddala b'ekibiina kya Nuupu lwaki mwogerere nnyo ate naye kintu mwagenda ne muwalampa kintu kyali ky'abeNRM Basekikubo mu Kiwalampye era nno boogera eyo ffe gye tuyitira Kiwalampa kubanga Nuupu yakisooka kino era netuwandiika n'okuwandiika Ssaabawandiisi n'awandiikira sipiika ng'amugamba nti tusaba omujja si lwakuba yitamanyi procedure eyitibwamu naye kwali nkukulaga obutali mu mativu nti ono takyatukiikirira mwenyini ne mugamba aba Nuupu tebamanyi mateeka neyakafuluma n'amateeka nga Hudu Hussein naye nga atulagirira tebamanyi mateeka kakati eyo enkola gye bayitamu naye nga kyali kyakugamba nti ffe you no longer represent us tokyatukiikirira kakati Ssekikubo ate ayise mu makubo amatuufu ate lwaki Muwalampa ekyagundu kwegamba yo noba ng'onenyezebwa bwokola kino nenyiza Nuupu yekitaniwanga obutakkaanya bwe mwali mwogera obutakkaanya nti ne bagamba nga bwennyini naawe byoyogedde nti kakati Kyagulanyi alwanyisa Mpuuga mujja mu byabufuzi kakati ate olwaliro Ssekikubo naye alwanyisa Mpuuga Kyagulanyi yakolagana ne Ssekikubo n'amugamba gwe koliwo NRM gwe yite eno gundi lwaki olowooza nti ababaka 140 bakateekako omukono bonna tebalina magezi geerooleza aba Nuupu basingako obutono ku 100 ndoza bali 147 lisi gye bafulumiza aba Nuupu basingako obutono lwaki olowooza nti nno bali Kyagulanyi abategeerera ogambye aba Nuupu Kyagulanyi abalagidde bagire gondi kakati Kabanda owe Kasambya naye ayagala kadi ya Nuupu oba Sarah Opendi mukwano nnyo gwa sipiika Amongo naye ayagala kadi ya Nuupu abamu ne bakijja kugamba tukenda netuva ku mulamwa abamu bakigambye nti ababisiyaga be babakozesa Sarah Opendi muva wa debate wa motion eno y'omu kubawagira ennyo etteeka ku bisiyaga ennyo n'amaanyi Sarah Opendi kakati akyusa ebibi kwegamba tuvudde ku mulamwa tulina ke tuyita okusiiga ekikookolo nti John bwangamba nti oli mubbi mugambe wammwe jjajjawo yali musezi tekijjawo bubbi bwange bwannangira oba butuufu oba bukyamu bwabyo naye ngezaako musiiga ekikookolo aleme kuŋŋambako ekintu kino kigenda kulekawaayo ekibiina kyammwe mwoli ekya Nuupu era mwoteekateeka okwesimbirawo kikirekawo eri abalonzi kubanga ffe abalonzi ebintu tubiraba mulala kikireka ng'ekibiina ekiyimirira nti ffe kino kitutuukizaamu kobeere kubanga Honorable Mpuuga was a senior leader yabadde vice president mulamba
vice president aba waggulu nnyo n'olwekyo bw'oba ogamba nti nno bwe muba bwemutiro muyisane ku vice president kitegeeza nti ffe tetubikkiririzaamu ebyo tewali gwe atakwatibwako. Ekibiina kya ANC ekimu ku bisinga obukadde mu South Africa kyajjako kyasindikiriza bapulezidenti babiri abatudde, President Zuma, President Mbeki, ne babasindikiriza ne babajjako ninga batudde president bakuba vice president wa opposition party ogamba kakati gobojjako vice president kibiina ekivuganya bali basindikiriza president atudde nga be balina obuyinza. So kikireka nti ffe ng'ekibiina message ekisindi ffe ng'ekibiina tetukkiriza mu nsonga mulonzi anti kyengezaako okwagala olowooza abalonzi naddala wano mu Buganda ebyo banabitegeera babitegeera ebyo abalonzi ate obutafaanamyaka abiri emabega abalonzi bagoberera nnyo John bagoberera nnyo era abalonzi si bebafu kikiri kyengambye nti mu Uganda tewali wategerera bantu mu Uganda olwaleero kyova olaba kino kyemwayita mwembu weevu erina ekikinyonyola abantu baali basindika protest kubanga abantu tebatuula mu kifo ne babagamba nti mulonde bwe muti naye baali basindika protest okwekalakaasa. So abantu bino byonna ekisooka abalonzi bangi balina essimu zino era wembadde nzijja nti baba ababaka b'Amasaka baganya sayininga bagamba ffe tulina owaffe Sewungu waawa we mukono Sewungu wesemba bule gweta Masaka yonna kalungu bwe gamba gweta Masaka ndi ku Masaka wano Masaka ng'ekibuga bo babiganye bagamba namutaawe waawa ffe tulina waffe namutaawe waawa wa mu Masaka omulala anti kakati bogamba ndozogera ku basatu Honorable Mpuuga yennyini tasobola kusayininga kubanga yokuba emulugunyizibwako. Abedi tasobola kusayininga kuba yali mission kuva mu NRM. Abedi ali mu mission kuva mu NRM kulwanyisa Nuupu. Abedi ye bw'ayogera ekibi ku Nuupu olwo NRM si kwogera kibi kwogera kya bulimba oba bw'ayogera amazima nti ekibiina kiwaba oyo afuukawo NRM. Kagabo bwe yayogerako ku nsonga ku bizibu mu kibiina oyo NRM kati n'Empuuga munaatera tugamba oyo NRM temubagobe ne mubamalawo nga mubawe kugambye abantu babiri oyogedde nze kugambye omuntu omu gwe nkugambye abalala bonna sibogeddeeko njogedde ku Abedi kubanga ogambye mbu bw'ayogera ekibi kyatandika ddi nkimanyiiko yawandiika ebbaluwa omwaka oguwedde mu Novemba ng'asaba bamulonde kuba commissioner oyo Abedi olwo yakola nsobi kaakati ekibiina kyali kibi nnyo mu Novemba mu myezi 8 nga kifuuse kibi nnyo mu 26 yateeka ekirayiro mu kooti mu kalulu akamu ku kooti ke yagamba nti kajjiremu obuvuyo nga ye agamba kabadde ka bwenkanya oyo yetakolera NRM ate musajja mulimba nange kenyini yampako obulimba bwe mmanyi kino bulimba ensi yonna bwemanyi nti bulimba n'ekyo bwe ŋŋamba nti nno alina gwakolera kubanga bwe nkugamba John nti omuntu alina gwakolera John ffe mu mateeka bwe wabawo omuntu attiddwa poliisi bweba enoonyereza esooka kunoonyeza bw'oba onoonya kibaita motive nti ani eyandiganyuddwa mu kufa kwono bebamu kubasooka oba kwa suspect. Kaakati olwaleero bw'olaba omuntu nga alwana nnyo okuba ennyumba ye mwagamba mwali egwe ku ttaka si kugitereeza naye egwe ku ttaka weebuuza akolera ani. Omuganda wagambirawo nti sebusiru bwanjoka naye kakati ono si musiru ali ku missioni edda mu kyalo twabayitanga bakanywa mugule bawulira kanywa mugule ng'akuvuma mu lumbe tonyigira ono akuvuma kuba nyigira amusasulidde era nga bamugamba nti bw'ajja bw'olaba atudde ng'otandika era bw'olaba ng'olinga atandika okwebaka nga bakwongeramu kaddoozi akakola ki. So kaakati negamba nti ensonga enkulu si kugamba nti no waliwo ensonga ennyangu yandibadde bw'ogamba kuba Abedi nkowadde ekyokulaba ogwayolesa ab'e Masaka agamba nti ekibiina temulimu accountability kiwagira obusiyazi kikola ki. Kaakati nga ye omuntu omuyivu okumanya kukoseboosabosa ng'olowooza nti ekibiina kivudde ku mulamwa gwewakiyingiriramu waliwo engeri emu yokka kifulume
ogende mu by-election lwaki akifuluma anti kivudde ku mulamwa agamba tekirina ssemateeka kiwagira ebisazi byatakkiriziganya nako okusinziza ku bigambo lwaki akifuluma mu buli anayogerangako buli muntu Bw'oba- mulirwana wange musezi ntoyave ku kyalo bw'oba olowooza nti nno ebibiina olaba neddiini bazifuluma naye ebibiina si famire gye tesobola kuvaako yokka n'abafumbo baawukana famire ey'abazadde bo ekibiina bw'oba olowooza nti nno kivudde ku mulamu ogugwo ate yatandikira ate olaba yafuluma kiki olaba yafuluma kiki kyeyatandika kyeyatambulanga nakyo mu kooti ate olwo kino kaka kyeŋŋamba tulabye ku ant bafuluma fdc nga bagamba fdc kuba lyagala okukwata rightly so dembe lyo fdc abagitandika okukalaka Dr. Besigye reform agenda ye n'abapafo balimu NRM ne bagamba NRM avudde ku mulamwa so kakati nkugambye nti waliwo engeri emu yokka ey'okulaba oba abalonzi balinamu oba nedda kukisuulawo n'ogenda mu by-election ne bagenda ekimanya kabonera banaye mwebale nnyo ensonga z'ebyobufuzi ekibiina kya Nuupu n'amateeka tosobola zimalayo naye katulinde bagambye nti Dr. Abedi Bwanika bw'akolera NRM yeenoonyeza bibi afaanana bali abatamiivu ababeera ku lumbe naye katulinde ebinaddako